Ekisaakaate kya maama Nnabagereka 2023 kitandise leero mu butongole nga 5 January era nga kyakumala wiiki 2. Leero eky'omwaka guno kitegekeddwa ku ssomero lya Muza High Mukono mu Kyaggwe. Abamu ku Basaakaate basimbudde okuva ku Bulange ne boolekera Mukono n'okubakubiriza okubeera abawulize basobole okutuukiriza ekigendererwa ekibatwazizzaayo. Senkulu w'ekitongole kya Nnabagereka Development Foundation Andrew Adrian Mukiibi ategeezezza nti balonze omulama gw'ekisaakaate eky'omulundi guno okusinziira ku bbanga abaana lye baamala waka nga tebasoma olw'ekirwadde kya Ssennyiga Lumiimamawuggwe COVID-19. The choice of the theme was driven by our interaction with the different children that we have within Uganda and realized that many things happened in the 2 years that they're out of school. Pase Paul Lubega okuva mu Finance Trust Bank nga be bavujjiriza abakulu ab'ekisaakaate kya 2023 agamba nti basalawo okukolagana n'ekitongole kya Nnabagereka Foundation okuva mu mwaka gwa 2017 era n'asuubiza nti bakwongera obuwagizi bwabwe. Era tulina omulamu ogugamba nti nno tuteeka abakyala ku mwanjo oba putting women first. Naye nga tukimanyi nti ate abakyala be bakwatirira famire n'abaana nga nabo famire abakyala basinga okweyambako. N'olw'ensonga eyo mukujja wano okuteekamu ssente mu kitongole kya Nnabagereka Development Foundation tuyigezaako okuyamba okulaba nti nno tusitula famire yonna awamu era omulamwa guno gugendera wamu n'omulamwa gwa bbanka ogw'okukulaakulanya abantu. Abagunjuza abakulu ab'ekisaakaate okuli Joanita Kawalya ne Rashidi Lukwago basuubiza nti abayizi bakusomesebwa ebintu nga bakulembeza empisa n'obuntu bulamu. Emyaka 2 ng'otudde waka bwoti kiruma. Era yamanyi nti abaana be beetaaga okuyisa mu mbeera eyo okwongera okubayamba okubateekateeka. Abamu ku Basaakaate be twogedde nabo beesunze okuyiga ebintu bingi mu kisaakaate omuli obukulembeze, okuwaata, okufumba n'empisa endala. Tugenda kuyiga ebintu bingi so baagala okuya bagenda ovaayo nga balina bingi nnyo bye bayize era nga tebasobola byerabira. Neesunzeeyo okukola emirimu, okuwaata, okufumba, okukola emikwano. Abazadde abaleese abaana baabwe bagamba nti wadde ebyenfuna tebitambudde bulungi ensangi zino naye batubuulidde nti babadde balina okwerekereza. Ofuna omukisa ng'omuzadde tweryetaaze omwana omwongerako omugaziyiza emikwano okumwongerako mu talenti ze ky'aba ayina kubanga ekisaakaate kiyigiriza buli kimu. Abavujjiriza abakulu ab'ekisaakaate aba Finance Trust Bank bawaddeyo obukadde 35 eza Uganda okuwagira emirimu gy'ekisaakaate ekitandise leero nga 5 okutuuka nga 21 January omwaka guno. Nze Andrew Sebbira Emmengo mu Kampala.